Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Tata kadi magulugera naye ku Beat FM. Tata nsanyiza okuwulizaako bitambula bitya tuli mpola mpola walajja nyekubire tata Nakasongola agamba ki? Nakasongola ali bulungi okwasaganya biki Nakasongola awo? Ndi mu byakulima nakulunda mutawanaki kakati mukama wange nina mukyala wange gwe mbadde mbeera naye oba gwe nali mbeera naye atwagalana era nga tuli ba mikwano embeera bwe yatuuka n'aŋŋamba agala gendako Kampala okubeera nga atetenkanya nembako akasente ke namuwaayo agende Kampala akole ki atetenkanye nga mumanyi nti obeera eno ng'otetenkanya ng'ate ne mukyala waali e Kampala atetenkanya asobola okutambuza obulamu nkitegeera ye mukama wange naye omukyala bwe yagenda e Kampala ngezaako okumunoonyako nga bw'onoonya ku muntu gwakola ki gwe mwagalana n'omunoonyako obeere ng'omubuuzaako embeera eri etya biki naye bwe yatuuka eyo amasimu agajjako bw'aba nnyambye oluusi n'agakwata oluusi n'abeera ng'agawa oba omuntu omulala oluusi n'agawa abasajja nga bakola ki ng'abasajja kambuuze mukama wange yali mukazi we oba girlfriend? yali mukyala wange ng'omanyi nga bw'oba tonnayanjula muntu abanga girlfriend wo goyinza omuyita mukyalawo naye ng'aba girlfriend omwinamu abaana kakati omukyala tubadde engeri gye twali tukwataganye obukwataganyemu nga tukyazimba mukwano badde kinamufunamu ki baana naye mukubira naye nga mubadde mubeera mwenna twali tubeera ffenna nga tutandise okubeera ffenna naye bwe mukubira ati kakati engeri gyayogeramu gyendi nenziramu gyanziramu nga mukubidde nga munoonyako e Kampala yagenda kukola bukozi yalina gwamanyiyo akola mulimu ki e Kampala awo mulimu teyaguŋŋamba naye yaŋŋamba ayagala genda Kampala kukola ki naye ng'akola simanyi kati oba akola kuba bwe munoonyako takola ki naye obeera otya n'omuntu nga tomanyi oba yagenda kukola oba teyagenda kukola nati bwe yaŋŋamba nti agenda kutetenkanya tusobole okubeerawo nga maaso obulamu bwaffe obumaaso bubeere nga bukola ki osanga oba bw'omukubira abeera bize naye nziramu gyanziramu anziramu bubi omuntu gw'oyagala atiisa omugamba nkyali bizemuuko naye anziramu bubi oluusi amasimu bw'agakwata oluusi n'agawa omuntu omulanga kati amaze ebbanga ki okuva lwe yagenda? kakati ebbanga litwalidde emyezi nga 6 bamuyita ani? bamuyita Jaasi ye Jaasi ye mukama wange mwali okwo ku Nakasongola nga mujogera okwo nga tujogera okwo era nga bw'obimanyi era naye gye bamuzaala ku kyalo kwe bamuzaala tovaako kati omukubireko tugezeeko tulabe gwe kikyoyagala kati mbadde nsaba omukubireko omumbuulizeeko agamba atya endowooza kuba njagala kumanya ndowooza yakyali nange oba yanneerabira bw'aba takyali naawe okole kyogende nekikulu kyagamba nsaba omunneegayiriremu kubanga obwomi naye sijja kwegayirira nga tolina kiwakola kati nze katukole bwe tuti bwana Amosi nze kamubuuze bubuuza kiki obuzibu buvaawa lwaki bw'omukubira biki okitegeera kasi naye kwoli tovaako kale taata abakazi Jaasi wanje gyebaleko kale Fred nawe gyebaleko nze sinze seeki ani bampita Kadima nkubidde ku Beat wano Kadima ku Beat ndi ku Beat ku radio kakati Amosi omumanyi Amosi owaawo Nakasongola agaye nti boyfriend wo kati Amosi kiki buzibu ki gwagambye buzibu ki kakati obuzibu obuliwo Amosi akubira amasimu mwakanyojje Kampala naye ate watuuka ate ofuuse kirala wakakubira masimu tokwata oluusi ogawa abalala kwegamba n'abeera musajja watu nga tamanyi kikiddako kwekunkubira anti kati ng'ayagala muyambe ki anti kati kikyayagala omuyambe kiri kimu kikibuzibu ki yakola ki lwaki amasimu ge togakwata
ate ffe yaffe bwe tukubye otukutte kakati yaliwa Amosi ndi naye wano oli naye ndi naye wano kwali kulayini mumpeeko no nze kansooka njogere naawe then ndyoke nkuwa Amosi kuba nze ayagadde okusooka okwogera naawe mumpe anti no mbadde njagala nze abasooka okwogera naawe then ndyoke nkuwa Amosi oluvannyuma kati gwe obadde oyagala ki obadde oyagala muyambe mu ngeri anti kye mbadde njagala ntutegeere buzibu ki obuzibu bwavaawa Amosi kwangi taata yogerako n'omukyala wuuyo akubuulire kuba kati ekirungi nti atukutte jasi buzibu ki obwabeerawo wabula kisiraanigwe wantama Amosi kyoyina okumanya omuntu bw'abeera nga yagenda mu kibuga embeera ekyuka nsaba onyambe tobuulira kisiraanigwe amayisa amabi g'oyina nze nkubuulira ekintu wangamba ogenze kukola nga manyi nagenda kukola era we bankubiridde ndina bize nnyo mbadde saagala omumalire kale bannange wantama kintu gwe wantama nsaba onyambe okomewo nkwegayiridde wafuuka bikadde jasi kati omusajja yakutamira ki gwotawa nsonga oyo yafuuka bikadde ate gwe kyoyina okumanya omuntu bw'ajja mu kibuga embeera zikyuka ffe nga tubaddemu mu kibuga embeera tezikyukanga maama kale gayo oyo yampisa bubi yakuyisa bubi ffe nga tetugambe nti yakuyisa bubi nkugambye toddamu kummanyira toddamu kunsinikira jasi nkugambye atugambye ne ssente ezaakuleeta ye yazikuwa ne bw'aba yannyamba yeebale naye taddamu kuba ku ssimu yange kisiraanigweko mannyoko wantama olinga n'amazzi ga nnyoko beera n'ekisa omuwala akisusiza we mukazi nga munyiivu kiki oba olina kyewamukola nedda kakati obuzibu obuliwo yansanga ne mukwano gwe yankwata naye obusungu awo yabujja okubeera nga ate tatiyagga mukwano gwe kyaka kyekyasinga okumunyiiza nga tannagenda nga tannagenda kati yanoba bunobe bayagenda bugenzi Kampala anti kati engeri yankwata ate naye alayika yanziba amagezi naye asooka mpesene ngende naye nga yabala tukunkwata na mukwano gwe kati kankubuuze temwagenda waŋŋambi wamugamba nti genda e Kampala tebyali bya bulungi nanti kati ye yaŋŋamba embeera nga bw'omanyi nti embeera ye teyandaga mukulu mukwano gwe bamukwata naye nti mukwano gwe yakwata naye yaliwa gwenkyaddedeza wano eno naye oba kibadde kisoba nga obadde osobola omukubirako naye n'okola ki n'omundederezaamuuko ye kati mwagala naawe odedeza budedeza kiki anti mbadde nkyadedeza nga mmanyi ono ajja kukomawo kati naye engeri gyankoze kati oyagala ki wandibadde naye senga kibadde kisoboka wandibadde naye omukubyako n'omumpererezaako ne mugamba ki oba atiisi ye gwe mampasaamu genda obimaliriza eyo mpolampola kasita oli musajja kale mukama neyanza nnyo taata kale weebale nnyo naye ng'olabye manyi sina yakola zunga ekintabuli ky'omuzika ekisinga ku Bira FM bambi twagala omusaasira omulenzi naye n'omulenzi ate ngumusaliramuko naye kaddima kagugamba nti abakazi obona abavubuka bama temuneesobola abantu abakazi mubaveeko osujegera nga olamuzambwa kati ofunye omuwala wuuyo omukyala wuuyo ate ogamba bwagenda akole mubeere bulungi olina omukolerera kati akuvaako ati agende mu kibuga nga gweoli mukyalo mbote mukazi wange banaye mwebereremu tubalisobola kitekiveeko lindako kale wabula omukazi omusajja yamubba amagezi Joko Haman ali mu kibuloka Rwengo bwagambye wanji naye mukama katonda agira agenda bamukwano gwe tatutama kati alaja naji ozunga ki oli wali omuyita nkoko kati ozeeyo kumukendera tumanyira azunza akadede bagigeze kisomwe bali kuweereza kati mane yankoka mu butuufu ye omwami oyo anoonye mulala hoyita kyali mukyala yamwesenyiwa bikadde ng'era bwawulira eno kirasi
Mpasi kati nnene ali ku ngoma nnene yamala okufuna ab'e Kampala yeenoonye omukwano tebagukaka ayiye malala ave ku mukyalo oyo amafaadi ku lukuliro lye makini nyinaze Madina abantu bawulira tatakwagala oba omulaba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukwano mwebale kutuweereza amannya nze Haji Kasuli Rashid Ngambeera Kabowa mwana mulenzi oyo omuwala ne bwamuvumye mwadira otya mukwano gwa munno girlfriend we ate n'okwana mwoyo ebyoli tebinabana kuguka bulungi ate ng'okwana mulala olimba naawe ne bwolimba oyisiza bubi muwala mutuufu hajja tiwuna nze sigadde ndi Haji Kasule mukwano kadde mwebale tuweereza amannya Hajjati Namponyiwa ne Kabowa naye kale omulenzi yakola ensobi naye n'abawala tuddemu ensa ebyo bivumwa ebyo byogerwa abaana abawala tuzze akawoowo mu kamwa naye omusajja anoonye mukyala mulala nsigadde ne Hajjati Namponyiwa Kabowa kale tweyanziza